tono yakwogera mazima galumanya abantu omuntu waba yabbye n'omugabo wabbye naye nga tamanyi lwaki okimugambye aba yeebuza wategedde otambu yabbye kati mangi okumulangira ssente ezo z'ogambye ezimuluma kyesinga omuluma abantu bamutamidde platform ye egenda ggwa abantu batandise n'okwanisubscribinga ku YouTube ye ate tugenda muteekako amaanyi kubanga tosobola kuvaayo abaana bojjamu ssente saamu abadde amukozesa muggyemu ssente Sambo yabuza namuko gambo yali wange mu nyumba bamujja ko interview ga ali wange mu nyumba yange tuli wali nyumba eri nansi na mala jalo bana namwe munze namukwese atolagize kano kayisi makakalevu ene embwe nkadde mbo ate mbonze kapale mbo samu yewambye samu yewambye bali abalasereza government kali sente za government ozifuna mala kwe wamu bali batekawo budget eyo kuyamba ba comedian milioni esibawo kadi okumulunana twamala balagira kubanga government yatekawo lockdown nemanya nti abantu tebakyakola netekawo curfew tetukyakola kitegeeze eno twa obuyambi tubate tusabye tubate tufuse babega abala tubate wetaga obuyambi ngaba senior citizens okitegeera so kakati wotano kugamba mbunga gwe blogger feria blogger oyo yisima feria ko muntu obere Sweden novaayo nga tona ko olina nokoma we Kampala kati nodda ku Kampala azimbye Land Road nze ndi Land Road ate nine wange kati yishu matamanyi wade bagula poloti ya 2 kwa 2 bayimirira taina mwana n'abazadde aleka yabatta ne bazadde bayinzo batuga kubanza sirabanga ko kubazadde be nalaba wanatulaga bazadde basibaga katonga asibaga kato bazimbidde ngali mukuywana mbusiba yazimbidde bazadde be nyumba yazimbidde olaga oti ebintu bya munugolazi wakitolaga ebibyo cyane bada tulaga nti bazadde bange bazimbidde kino bakoledde kino bazadde be bali ludda abatanzania bakongo baki kati yo yisima sagana muwanyo budde kubanga Bobi Wine yatugamba ebitalina makulu tobiwa makulu yisima agamba nga tetunagenda bamwanyi yisima agamba wakwese ekisooka wakwekola ekyokubiri ku stimulus fund ezo sente z'aba comedian toli oyambala bubi tomanyi kwogera kati gwe sente bazikwasa batya okwambala kyogamba bagagga bonna balina sente Kampala bambala masuuti nga sigamba yisima naye tategeera omanyi bwobeera Bulaaya n'olwayo nnyo n'obeera nga nze ntambudde mu nsi ez'enjawulo America nakategera mu state nga 7 tambudde London nyeze mu nsi nnyingi oyo mfala zatagenda nga namu singa nanje asigala Bulaaya nandi nasigalayo n'embeera eyo n'entoba naye olwokuba nze ndi radio di Kampala nasalawo nkomewo ntobere wano nsobere n'abantu bange ntobe nga freedom fighter kati bwotuneyo manya gundi oyo yisima bapangisiza mpangisa kuba Mwanje yampangisiza iyo ku defendinga Mwanje baki manya Mwanje atasobola kwogera kati napangisa omwasabo ambwa yasame kati Mwanje bwe yamusasudde ate namulabisa ne mu kamera yagambye kikulu gwe Mwanje nayo towolezeka wakugamba kola boti munga wesesa kati nalagira ddala publicity yalaze abantu nti yapangisidwa opangisibwa ku defendinga Mwanje okitegeera so kati yisima kalevu asimaya mumita King Kong nze muntu gwe sagana ku meeting mbulamu nze sagala ku meeting aba life failures yasoma mbu fere twasoma kati obuzungu lumuyamba ki kale ayogera oluzungu lulungi lumuyamba ki akola mu banka ayina degree tana wade PhD kati fa abatasoma tuli balandiro era abasajja bolaba abali Kampala bolaba abatasoma balina ebizimbe ebyebbe abasoma ennyo bali mukuzunga baloya bazunga buzunze mbawabira government so nze sagala nnyo tugende ku kyamugana mpono wa Mighty Family ka audio akafuma ke kaviirako ebizibu bino audio yali etya audio nze nange na Julia musimu ya Robert oli munne nze nali wange wamala nze baba nambadde nabo kuva nze nasoka no bawa show yasoka nabatwala embala samu yalina mu buutu munenga ali mu maaso netugende mane bankole nimba wa platform enene ne bakola abantu baba manya Mwanje we yabalabira awo bamalia tuwala babalabira kunze nabaleeta nze ndese ba comedian because nze no mutima ogwagaliza kyovola bandi wendi munsi muno botayagaliza abantu balala utugesa nawe nga tokyeyagaliza kati kitegezo wawe kasinze we utaddeko ekikoli monga gwe kasitoba nga toyagaliza gundi ali bulungi akikola ata instead of omwebuzaako notandika to mugerera omufutyanka ate buli woli ya sente y'ekibi oba owedde kati Mwanje ali kusendeza ekibi alya audio eno tusoka tutemete audio eno inajulia musimu ya Robert Robert nangamba waliwo Samo akantu ke yakoze nakampereza kalingi nangamba yayogedde akantu peka ni mwana nekasoka tambula nga tulimbya kusaaga ninkalaba nenseka ngamba iti kalina buzibu baba sajja bavumye government basajja mivulu bavumye government bafulufiga bavumye government bavumye kati bali kumusala gwa government gwe balya kati nenda baka video kalinga tekalina nnyo mulamwa guli awo gusobola kwasani
nganzo omusajja omukulu aludde mu industry abaddewo nga asila ebbanga nenda baka video nga tekayina nnyo makulu ne government nekyama Museveni nga tumuvumye nga bamuvumye ebintu ebimu tabiwa makulu Museveni talinga Kagame Rwanda toso avumirayo Kagame ye Museveni yatuwa freedom to speak eyo bwetyo ye bagamba apart from his family mama Janet mani ebisigadde ye muvumye nga ye era kyova bana Uganda bamuvuma nnyo neta abamu abawadde n'omulimbo bafulufiga nga bamuvumye abadde emirimu so kati ka video bwe nakalaba nga ndati kalina nnyo makulu necha ne unyisa nnyo okulaba ate nga bagamba abuze era lubadde mga waawo limba naawe nituga tuwemu time tulabe kubanga bagamba 48 hours omuntu aba abuze era 48 hours bezaita onitandika okunoonya awo lubati nanga munaye kati olina okumbeereramu nizekka balina show nga balina okukola esimanye mu bende tebagenda ku Sunday eyo ebwedde eno kakati ne mugo manino omusajja yake abujize badda ntandika okunoolanga awo nitugenda ku polisi ne muvuga kwati balina motoka yabwe yafadda gye balina tebakyana ntambula kandi muteka mmoroka ntandika okugenda nga tutuna mafuta kwati tukola nga tuyiya buyiya netandika kuvuga emmotoka ne tugenda ero tugenda ku polisi ezenjawulo enasana wamala ne tugenda ku nabweru tujja ku polisi yekyanja nenga tebatuwa reference kabula tebatulya kituufu ne bwe tubalaga ka video oli akamuvirako buzibu bwe balokalaba nga bakesamba nga tebadda mutunyega ayo omusirikale omuyeke yangamba ko nangamba omwana ayinza bali safe house omwana ali ku polisi bandi bade bamuwadde esimu nakubira family kubanga omuntu akizibwa okufuna esimu yakubeemu etumanya nti ayinza bali safe house ekyo talina kugalanti ne ku polisi tetukuba polisi yo kyemmanyi esobola omuntu waba bamuwadde esimu ekitegeeza tali ku polisi ayinza balina ebitongole byalimu ebirala byesiminaako bukakafu so nze nganze comedian sina nnyo nsonga nze kuba basaamu baana bato kunze nze banga lebadde n'emyaka ne mu industry sina kyensobola teesa nabo apart from bye tunyumira tubeera awo ntugenda tunyumirwa ntunywa bubbiya ne tunyumira bwe bityo nebino ebya business sina nnyo business nabo okitegeera kati biba planning okukola ne bakola tebambuulira nange ebyange ng'omuntu is my privacy sibabuulira wabula tunyumirwa mu life waliwo baddeko ne mukwano gwo nga yakugamba bugambi kunywa nenga takubuuliranga ko sente zanywa azijjawa kati nabo we bali nange we mbagamba tunywemu sebambuuza sente genzijje tugenda onywa so kati bwe nalaba nga samabuze ntandika okumanga ntandika oyingira mu byabwe kati ate bwe nabiyingira mu mwanje nanyigira natandika olowooza muzemba w'amagezi kubanga ye mwanje ayagala nnyo bakomediani abasirifu ayagala nnyo bakomediani nga bali bati kubanga ye agenda eri mu gavumenti n'alimba eri n'abagamba abakomediani muvuze mbakwasaganya mbuwe oyagala komediani mu Uganda olina kulaba mwanje no tetuli registered ne company comedy store kyovula bw'olwala takuyamba bwe tuba nga tuli ye bosi waffe bakitwe tulwala tatuyamba lwaki tasusasuya nyumba mu covid muno apart from bino byatandise okurecordinga show ano recently mu covid muno yatuyambirawa covid w'amaanyi awo wonna mu lockdown ya pandemic ey'amaanyi nnyo ng'ali eri asirise nze navayo nensaba emmere nengenda wamuwozi nampa akawunga nenkolagana nebbalamu ne bampa ebijanjawo nembikabira bakomedian ne bo babuuza aba downtown comedians bafishi basimaya kisaati malaria bali abaana bali ewansi bangi babadde balya ku comedy nga bagenda mu comedy night ne bajjayo 10 balazaggala obadde tebakyakola naye bubuuze yali avuddeyo ddi n'abayamba naye ng'ate abakozesanga ku platform ye kati bwaba teyasobola bayamba ne mbasabira akawunga nenkabala ne bavumanzi kapale biki wololo nengumira ebivumo kakati bwe manvudde ate okuyamba bano abaana tekitegeeza nti mbeera part of them ekimuluma kuvaayo oyambe ku bano abaana kyekimuluma yatuka n'okugamba wano omuntu omu omubunno olw'omuwala yagenda mu inbox ye namugamba oba omanyiko okubya saamu namugamba mubuuze kapale ali wuwe mbali mu nnyumba ya kapale kati alizoninganga mwana muto bw'obanga ddala bagambye bwe bagamba ekintu baga nti oli mubbi oba toli mubbi ki ekikunyiiza lwaki onyiga nze bwojjalo nga akapale tewasoma era saasoma nekinyiizaako ki naye gwe ayasoma olina kaki kati ate bamwanje bonna baasoma naye bali mukulu amagezi malungi okuyiiya n'okukola nitonyigiriza mulala munnayuganda mulala kubanga mwanje yalekawo platform gyayita platform eriiye ne waka waffe gwatwala namuteeka ku YouTube waka tetukkiriziganyangako naye nti waka waffe wabula atupangisa kukola tetukkirizangako okuteeka waka waffe ku tube abasasula okuwa emitwalo 3 oba 4 bwakunyonyola kati yatandise okuliya bwe yagenda eri n'agamba bali bamama nakyobe bali abakwasaganya ssente mu ofiisi ba gavumenti n'abagamba abakomediani ngenda basirisa mu mbandekere nze na information kuva brigade y'omu agenda tusirisa tube nga tetuleekaana ku ssente ezo zebagamba ezigenda tuweebwa ez'okwewola ezitaliko mbalirira zetulina okuzzayo in 2 years after kati ajuga ne bali b'ofiisi baagala ozirya kati bwe balaba nga tetuleekaana bafuna opportunity ezirya kati mwanje yewe nagende na connectinga na kati bwe nayogedde ndi mwanje munyankole si munyankole kati badaga mite muganda nga munyankole yisimba ye muti kati ekitegeeza mbe ngamati goli munyankole mande ese tribalism
kakati ekyo kyekireetera abantu abeefula abasoma amagezi nti tebalina common sense. Nno muno omutwe munene nina common sense, nina GBs eziwera muno. Nze na even na mega pasima mega biki terabyte ze ninanze kati oyo bana bwasoma naye obwongo bwayikamu kasasiro obuyisima bwani kati bwe nagamba yisima mwanje nefuna information nga batutulidde sente zaffe ogenda zijja ate tali yekka balina organization bagita tuha bali registeringa ne basaba ba comedian abasinga registration fee mitwalo 10 ne basasula abaana buli comedian okuyingira mu tuha kakati okuyingira mu tuha so registration fee mitwalo 10 naye sente ezo basasula naye tebayambiddwa bamadiat beyiza byabwe comedy store atena kyeyambye ba comedian wabula bwe bazo kasita yagenze namalo okubba ebisatu oba ebina sente zabyeri bwe kutandika okulikodinga kati nja kubuuzayo muganda wange muhanja abadde takola comedy show emabega yonna wala lwaki abadde takola golozi oza abadde asobola okumibwa permission okuteekawo social distance naye olwokuba nti yamanyi okufuna capital kati bwe yamaze okufuna capital n'abagamba ba comedian ngenda bakwasaganywamu byonna mbasirise n'atandika okukola comedy store naye comedy store gyakola abaseka mu show apangisa bupangisa apangisa abaseka bakuba engalo apangisa ekifo wakolera ku studio wali ekitintale ateekamu kumpi miliyoni nga 10 lwa shooting akwata wafu affe n'amuteeka ku tube ye naye nange kenyini nze nali maze ebbanga sikola naye nga twayawukana naye olwokuba yabagambye nti kapale bamugamba kapale yasinga okuleekaana kyova laba yankubidde simu nanga kapale mwana ngenda kuwayo obusente bwe buti kani imagine gwe okwate emitwalo 3 ogiwe kapale nvuze kama joka performinga ku comedy store ye lwaki abampita bwe basise sala lwaki ampita lwakubanze sina na namba yo nandikola gundi WhatsApp ze tuogera ampita bulo mwana tunakola bwe basise sala lwaki ampita nera siso ye nasemba yokola wano bachali bebe yaleta bonna bali batya nenga maze banga sikola nze chimpalanya siga anti sikyali fane wabula nze njogera nvayo nenjogera nendaga ense gwange ekigenda mu maaso byebibanyiza ebyo birumya abazeeyi byenjogera bamoti basirika muzeeyi bamoti naye mbwankadde naye erinda mbologoma wezidoba zino berondewo okubaka takyasobola kwogera yogera ekimusajja wati atya mbu bajja mumba platform mwanje alowooza nti platform agenda gyo ffe kankubuli enze maze emyezi 9 nakkiriza ne mukama gyali nga sikola ndya nnywa era we nebaliza abantu b'omu diaspora batubeereddewo nnyo era bagende mu maaso ndya nnywa ate mukama mwebaza nti yampa erinnya ye kapito wange ate bwe yampa erinnya muhanje teyaliiyo natuba bw'omufuna erinnya lyange so saagala dde ku linnya lyange alisiiga ebitoomi mugenzi radio yagamba erinnya lyange olisiize enkyakya saagala dde ku linnya lyange alijolonge musimanyi kapale tamanyi kuwandiika simanyi kuwandiika yampandikira WhatsApp zange yankolera business audio ate ne weerabira nti audio zino tezisanguka era audio zo zonna zirina ng'omukabirira azirina yali aziwaddeko kati baba tazikuwanko wali oziwaddeko kuba amawulire bonna siziwulira siina budde buswakabiri oyo mukiga naawe kyeniza okugamba nze mmaze ebbanga mu industry nsobola okulya n'ennywa sipangisa nti nyenda banga ndi agenda kungoba naye nina omutima ogulumirwa bakomedian abalala baleme kubeera mu fear baveeyo boogera amazima era bannaye bakoola mwena bakomedian abali eyo mu downtown muveeyo mulabise kana akasajja kamwanje kakwate sente zaffe kazituweeke zekalya zekajja eri nammwe abakulu ba gavumenti b'ofiiso mbakubira omulanga temuddamu kuwa bano bakomedian bamwanje sente zaffe nga mulowooza mba balimba mbu batukulira akulage gundi gye twasalira bamuwa sente kubasirisa ku biki anti tuleme kuleekaana ku sente ezo ezafuluma ze tulina okufuna ezo zegambye ezo ze tulina okwewoleza zitali kumbalirira mbadde manyi kubasirisa ku bya Bobi Wine n'ebyo byonna era baagala tusirike kubanga sambu yavaayo okwogera kubanga yenyini mwanje nange yankubire bwe yali ampita okukola comedy store eyo scientific kyasooka okungamba kapale njagala gye tukole naye bwe tubeera ku stage saagala yogere ku kigambo Bobi kugambye ekyo yakiŋŋamba lwakuba nze sina gundi wanandi badde nkulaganiza wakuba n'enamba yako sigiina muno saagala oyogere ku kigambo Bobi ku stage era bwe twali tugenda wali yatubriefinga ffe nasinze nzekka nga buli dakiika yeetoolamu katonda adda bannaye bwogenda ku stage toyogera ku Bobi abasajja batukiriza okukola naye batuwadde instruction teri kwogera ku Bobi nkulayirira okuziikula mama wange ne mulya bye yatugambanga teri kukwogera ku kigambo Bobi akitegeeza kutusirisa minuuli emeka obutogera ku sente n'obutogera ku Bobi era ku stage eno mayogera ku Bobi naye ate ekinewunyisa timale bw'aba performinga ayogera ku Bobi naye mu ngeri y'okumuvoola Dr. Tiamali bamukkiriza okwogera ku Bobi mu ngeri y'omuvoola
naye ate ffe bw'oyogera ku Bobby mu ngeri y'okuwaana Bobby oba mubi ku stage ku stage ye era yatubriefinga ffenna genda obuziba komedi bonna abaperforminga bwewalaba bonna bakozesa oba teyababriefingako basoma babibumasima baani bonna yababriefinga teri kwogera ku Bobby naye Dr. Tyamale amwogerako mu ngeri y'omuvvoola ng'anafu ya Bobby akkirizibwa ye oba okiraba kati ffe tatwagala lwekyo olwokuba tukola ekyo agamba nti Kapale wali olabye eyo sho kwe bamuyita mpaayo sho nga bagamba nti twagala Kapale tokyakuba sho ate nze njagala mutegeeza kati nejjo nabadde mutukula wali eri bwasibira Bafana we yali we nabadde ne performing ekivu ne kiwuma kiti we nabadde posta gyo yagala nkulage bino bintu bagaye mutebampita mutukula najikubye ne wuma bwomu okitegeera bwomu neewuuma kati gongamba otya mbunze musikyasesa bantu ye atakyasesa ekizibu kiri ku ye tekiri kunze ekizibu kiri ku ye nga ye yekomeyo yasala okufuuka producer nga takyasesa nze so ndi talented mukama yakimpa buwi saasoma bisome sigerangako kugenda kusoma comedy nga bano batichampamire abona batichampamire twasobola kuvayo kwogera ku mbeera eriwo because nti babagaana tebasobola bwe twabagambako tubagamba netwaniye tujeseneza mbufe tukolera gavumenti bobona butimale Mwanja agamba yakubira essimu nagamba naye Uganda tokyasesa ngeri kyasesa sina tukoze tutya kubanga kati gwosobola okubira omuntu komedi n'omuganda tokyasesa tukoze tutya abalimba olabira namwe bannama oli mulinga bafumba abo kati omuntu emujjako interview nayogera ebigambo nga tonamukuba luyi oba olinda kyo muwa oluyi omwana mukubidde dda oluyi kati bwajja naludda ku mativi g'abantu mbu yali mukwedifeningo kati gomanye ekiri ku social media bavuma oliba anatya n'okukogga bamuvuma buli kyaseyo bamuvuma because omwana obulamu bw'omwana comedian bwajja musente okuba nti yabuza nanuka okuteekawo embeera ate mbusimanyi oyo yeewambye simanyi balina amagezi ate Kapale yamulina mu nnyumba simanyi omuntu omukulu nanuka okwogera ebyo nga tonana ne mu comedy gundi ne mugundi mu pandemic tolina kyozze kuyamba baana kubadde okubagirayo obuyambi bwonna bubawe kati akyayogera kikyagamba eggwanga talina kyagamba ggwanga babona abantu nze those are useful idiots kati ate twafunye obuzibu fulufiga yazadde aka useful idiots akalala kagenda otuvumira eggwanga naye mu gavumenti yaffe tekajja tuvuma kasaaga inazo baleesemu akavumi akalala yazadde akavumi bannange omuntu oba ananywerawo amazzi fulufiga yatusse busi yazadde akavumi kyenjagala otegeera Muhanje ono Bizonto musaga ya Bizonto Muhanje era mawulira eddoboozi lya Muhanje awo nga mumuyingiza mu bintu bino kati ate n'ebyassaamu nagenze owulira obijjukire byokuwamba mbitegera bulungi lwaki Muhanje mumwekwasa mu bintu amaloboozi ge naye gabaamu okitegeera kati lwaki ye amanyi owandiika lwaki alikodinga audio saamu yamugjawo oba omanyi owandiika ng'oli intelligent lwaki oba olikodinga kuba buvidiyo bwolikodinga voice esigalayo era olitomanyi ajja gitwala kati ye amanyi okuwandika lwaki yalikodinga ntufuna obukakafu obwo obulaga nti musajja yayogera bubi yagamba Saamu ebintu Bobi Wine bajja bakutulugunya nga taliyo Bobi Wine akolera famire ye lwaki abateekawo yeye embeera audio yafuluma ku social media kwonna kwali ye bamama nyu recording okuwandika lwaki teyawandika buwandiisi najjayo natasobola kulekawo audio point yange eri ku Bizonto bwe babiwamba mwagamba anti audio oyo gwa recording gwe nkugamba era bwe yali recording oyo audio mulinga bagamba nti Mwanje atakukuba mbega kakati ennaku zino buli munyankole yenna omulimo gwakola bunyankole gwe mulimo era naye nnyini olunaku lumu yali ku platform yawo Comedy Store n'abuuza omuwala omu ku stage nti okola mulimu tuko omuwala ndi munyankole sitegeeza obunyankole mulimo kati kasita oba ng'omanyi olulimi olunyankole osobola ofuna omusaala omwezi Mwanje omuntu yena obwaba munyankole kitegeeza ogwo mulimo gwafuka mulimo Uwamagezi obubaka Muhanje obusembayo obubaka bwempa Muhanje busembayo ave ategeeza abantu lwaki busaga ezibeerawo abakomedian bafunye ebizibu lwaki abibaamu abaira involved mu bintu ebyo ekyenjagala just ave ategeeze eggwanga kubanga sawa zino Saamu talabika nze sinavayo kugamba mbu yamulina naye ate yavayo n'agamba nze mulina ewange mulina akasente temubala mu diaspora tewali sente zetubala kubanga nze mbaddewo nze munnawo nkyukakyuka ebbanga lyonna era mbadde ku social media ne bogera n'ogikeberako kuva dda namanya dda obuzibu we buli n'ekinnumi obwavu nakimanya dda era namanyirawo nti sigenda gaggawala ku mulembe gwa Museveni ngenda beera mwavu nkoze erinnya ebbanga singa nali Nigeria ku linnya lye nina singa ni mugagga singa nakana kafo kutuliko kange singa nina ne kalina mu kibuga
niyo olwokuba nti mu Uganda mu mulembe gwa Museveni nakimanya sisobola gaggawalirako kwe kusalawo nnoonye enkyukakyuka kati Muhanje aveeyo atuwe ensonga lwaki anyiiga nnyo bwe tumugamba nti mbega oba akola kino na kino lwaki anyiiga nnyo obanga takiriimu ategeeze eggwanga ategeeze munyiiza nnyo yayombye nnyo buli TV gye bamutatya nakola interview n'olaba akkiriza interview tegeeza ekintu kino kyamulumye nnyo alabira ddala nga bizinesi yeefa olati comedy store efa alaba nga kifa ye ayagala kunyigiriza abakomedian talina kyabayambye ye abantu abalimbalimba mbwe abantu aba platform abawa sende meka akuli sende meka za sula comedian simanze mu bati bamayitu family abamu mitwala ana bombi abiri bajja ku transport wa mitwala 5 basigala 3 basa suwe nyumba ya mitwala 5 buli omu bambala banywa balina family kyokka babagobane mu nyumba kati akola ye meka anti akola meka sende zaliko za government zaffe yazijjayo kuva dda ne comedy show okujjula bwetyo golooza omanyi ebbanga lyakola comedy show nga tagibwako musolo yakatandika okusasula omusolo comedy show kutidde emabekako waliyo nalita sasula musolo bamala kirandooza ng'akola nnyo nebatawolooza bamuyingiramu awo ninga ayita sasula musolo ebbanga tonyemeza noyo Muhanje alina okuvaayo yeetereze yetondere eggwanga annyonnyola ebintu bingi nnyo olingagamba nti Muhanje naye Muhanje andaga nti ye alinga tali mu bya politics anti talaga ye alina side gyaliko bwe yavaayo nze nantegeeza nagabo tubeera ku stage tetwogera ku Bobi Wine kitegeeza ali under politics naye abidimu kubanga omuntu gwoyiso performing bwomugamba nti oyogera kino nakino kitegeeza oba okirimu olina side gyoliko bwe yatugamba tetwogera ku Bobi Wine bwe tuba twagala kyokka n'atulimbalimba nga ffe bwatuyamba omanyi omuntu okwefula akuyamba naye ng'ali mu kutuga bayamba mwana mpanze akantu kaffe tufune kye tulya mpanze wapanze panga nno kale nga bitegeereko jo ng'eka pale kubanze si share order mu company ya comedy store I'm not share order wabula boba ngompise no nkolere mpaka sente zitegeereka kale gwo twale waka wangu mu sectube yo ne deni ofune nenga nange mfunye ekitegeereka ne yatukanisa natugana no soloza sente mantu ze batufuwanga zimuluma akasajja okumenya akazi nga gamana nawe mbozo performing atogena kujja ku sente mu bantu can you imagine nga zimuluma nga kaliwe najja okishira gashumba nafuwa milioni abande mafona navanga na milioni nga 3 za muluma katunaganya nokumpa omusala uyu musajja mubinyo uyu mwanje mubinyo kasajja kabinyo ate kali kana kunyo omanyi omuntu wabera munaku nnyo bwa jambu yinza tayagala kuvaamu abagamba bwe nvamu ndiyewa ndagewa kati Muhanje okuvala yafuna polbid store ayagala atulugunyiza okubambi bakomedya ne bonna abatulugunyiza oku abantu bo balowooza balaba bagamba bambi abawa platform ekinaku nze si yandeta mu industry yansangawo ate naye namulabako nga munaku anyigirize bana abapya ate nange beni mukulwanirira kubanga obulumi bwe nayita musagala bu facing banyigirize baka nange sikyagala kubanga ava bize na sympathy omuzungu kyayita ekisa kati wendaba omuntu omulala abona nnumizibwa kati kyengezaako kukola okujjawo obwo bunanfuusi kyovala ngenda kufiirawo bakomediani bonna bambi basirise oba balinga abamu anti bati yabagamba ajjaba comedy mundi platform ye nenga si eriwo yokka mu nsi kati ne bapromota bonna abali ebulaaya mbakubira omulanga abatwala abayimbi ebulaaya nze ntambudde ne mutampita naye bano abaana bakomediani abalala balina ennamba zaabwe musobola okujja mu inbox yabwe temugenda nemulooza mujja genda nga wa Muhanje gye mulina okusinziira okufuna abakomediani bakomediani bonna osobola okujja mu inbox yabwe balina emails balina Facebook ne bogenda ku Facebook ya comedian osobola omunoonya n'ojjako ennamba ye n'omufuna tebalina na bamanager abasinga musobola okwogera nabo direct ne bafuna ne bawa shows so temulowooza mujja kukubira nga Muhanje ategeeza nti bakomedian abasinga bali mu nnaku bibaluma bino naye teboogera nkutidde bangi nnyo teboogera kati nze wano kuvala nasalawo okulumba nasazo okulumba ku front mbere wa Bobby ntobereyo mfiireyo kubanga okusinga obeera no mutulinde Museveni atugulewo mutulinde Muhanje atugirewo eri obusente bwabba tukole eyo sigenda kigumiikiriza kangene nfiire ku front nengenda fiira muna Uganda abo nanze kapale nava Masaka nga nzije kulole y'amanda ngenda kuddayo nga ndi muzira nina okuleeta ligase wano mu nsi eno mujja kunjogerako paka sigenda kukkiriza bakomediani kubona abo nawo ngenda fiirawo ana abala bajja tuka baveyo boogere kuba platform ya Manje tekyalina makulu kati okukyako yokufunamu sente nazirya abadde abalyako sente abalyako buli sente kumanyi sente zatulyako oyo omusiru halina atankopangisa kano kayisima kakalevu kutandika mbu tuvoola kadayisima feeriya nenyini akimanyi feeriya enyini kyekirina okukolebwa industry eterere y'abakomedian because bakomedian babadde easy ebiseera byonna nga tebalina anti tebasoma bakomedian bakozesa eyo opportunity mbu tetwasoma tetulina management otunya bakomedian basinga tebalina management tebasoma ate n'obwongo bwabwe batiitiizi nnyo
kati kyova bakyabakozesa nnyo tebaba tukozesa bw'osanga nnyoko naakubulira nti buno obufumbo bwakitabo mufumbidde mu bugubi bw'ogenda mugamba ki buliriza byakugamba naawe osobola okufumba gy'ogenze ng'otegeeza kati nze mpadde mu bufumbo bwa comedy bank ntulugunyiziddwa abasajja bangi John Segawa bampadde obusende obutini baani banzibye John Segawa ate yesu munenya kwayampa platform yabukedde nenkola paka banne bamanya ne mwanje yansangawo nga basajja bamaze okunzimba bampa obusende nga ndi nasosa agezaako kumanyira ansingako ekyo kugula bukooti oyisima byamugambye ow'omukiyembe nze tukitereeza nti amagezi tugenkanya nze na common sense yalina byeyasoma bimuyamba kubba kapale tumalirize ani ba comedian kibo bewasangawo because oli legend omanyi nze nasangawo bano badoli bondo basalu badonda basangawo nga webali mwanje naye yaliyo naye nga akyali mu kwasolinga bangi bonna abo baaliwo naye nga ate tebamanyikiddwa nze najjira mu Luganda era tuva Oluganda lutradinga wano era tuva bamanya mangu abantu okusinga abo oluzungu tirukola wano mu Uganda oluzungu lwano olufule mwogera tirukola wano Uganda olaba ne China boogera lulimi lwa lunansi era bw'oyimba wano abantu banyinya bakoze ebintu by'Oluganda nga byebitradinga Juliana bajjira mu luzungu bamala kuyimba Luganda ne babamanya kati kikyo bungamba tana kitugamba gwanga so kati kyengezako kugamba nga basibula mmwe n'abalabi ba Bukedde TV n'abantu mwe nabe muli njagala mutegeere nti amazima n'obwenkanya eddembe Bible egamba eddembe amazima gali kufulo w'eddembe so twagala mukulu mangi amazima nga mufulo w'eddembe aveeyo afune kye bayita sympathy eri comedian abalala baleme kubonaabona balina family ba comedian bazaala Maria talina abaana mukaaga obadde okimanyi Chika alina abaana 9 Maria talina abaana 14 bazaala balina obuvunanyizibwa bungi Kisaati n'egundi ne Malaria balina abaana 20 kati abaana bazaala ate nga tebalina kukola so nze njagala kuvaawo wano nze kyenkoze mbikoze ebyange njagala nve mu nsi muno nga nwaniride industry ya comedy ngena weetuuse naddala mu kusasulwa comedian awere value comedian afune milioni 3 ng'abayimbi bakola abayimbi osimanyi John Black yakajja John Black beta agamba ba platform enaku kubira diwe walala ati diwe walala nga yennyini era yakuyingiramu ne mu diwe endala bwa kwa platform atasigala agende yona kati abatwala mu America ebyo bya Yuna n'agenda eri n'asaba platform ya Yuna n'akwata comedian n'abalimba limala bagulya ticket akola n'atugenda n'asooza ku munyamba mwalo Sunday ku Yuna n'asooza sene mpitirivu n'abawa obuswazi olwokwamba balinyisiza ennyonyi omanyi bwekitegeeza kubeera awo ng'olinga yisima otambula obeddeko ebulayo ebbanga naye nga tolina kyolina omanyi kyekitegeeza nga tolina kwegaya gavumenti okukuwa okufakisuya ennyumba facilitation zonna nga gavumenti yena zikukolera naye nga bagamba oyo yaliko ebulaaya nga bantu bakugeya oyo yali waakabi ebulaaya kati omanyi kyekitegeeza abantu okulinnya ennyonyi naye nga tolina kyolina kibi nnyo abagagga bannyo bana bali kampala tebalinyana ku nnyonyi tebalina ade visa ne passport naye nga bagagga nze okulinya ennyonyi ennyingi n'okusigala mu Uganda nga nasente zagoza kyekisinga so kati muhanje va ku industry ya comedy muhanje sigwa tukulira mbagwe sigwa tukulira muhanje totulije stalingangako muhanje totulije stalingangako tetukolera gwe muhanje uliriza bulungi gwe tetukolera gwe kantu ne mu kamera otegeere mwana wa kamera tereza kamera tetukolera gwe muhanje. We are not under your company. We are not under your comedy store. We are in videos, comedians. Tujja tukola because comedy tugende. Era tetukwanga ko lukusa okukwata comedy waffe waka waffe omuteka ku YouTube ne wankubadde oba onsasudde. Mbasi nawe nsanyinze just oba biberanga ba gentleman's agreement. Mwanje tuveeko.